On the one and two, still your boy the king himself okubanga nkuvuga otuvuddeyo tukiride ku story yaffe eddako. Mawulire mangi nnyo goings around over the weekend wano mu ggwanga lya Uganda ne katogereko kono omuwala amanyiddwa nga Sheilah Gashumba after abakyala abamu ba Facebook in-laws okuvaayo ku weekend ne balwalinga against Sheilah Gashumba nga bamuyogera ku kazigo ke, abamu baliita ddibu, abamu bagamba simanya yali akweka omusajja naye omusajja mubi bitya bananga bagayimene nga mwina obusungu bonnyo bakyala mmwe ab'oku Facebook naddala bakyali bangamba matendo nga mwina obusungu bungi nnyo. Sheilah yavaayo n'agamba simanya yalina most beautiful lips ne mumugamba koma nyaka naye mwina ebigambo ebyo si byange just binyumira bunyumizi nga concerned citizen wano wenyine mu ggwanga lya Uganda. Naye amawulire genina omukyalo ono oluvannyuma lw'okuvaayo n'agamba tagenda kubanga addamu kubeera ku social media mu media ye Uganda yonna era media ze Uganda zimutamye, takyaddamu kukolera TV yonna, takyaddamu kukolera radio yonna mu ggwanga lya Uganda. Kyaddaaki ye ne bbaawe amanyiddwa nga God's Plan ng'ono yasambirako ko mu ttiimu ya Arsenal ey'abaana abato newankubadde teyayitawo genda mu y'abakulu ffe gye tumanyi kyova tewali n'omu yamutegeera oba yasambirayo ng'ono yakulira ate wali mu ggwanga lya England mu kibuga London nga gye yakulira eyo sides eyo era nga yaliko ne mu bagiyita London Derby, that is one of the teams ezieyo. Kati batandisewo show bagiyita Gash and Gads. Gashumba ne God's Plan katese Gash and Gads. She negenda kuba erwaninga ku TV ey'omukulu omwana mu ggwanga lya Uganda naye amawulire tegannabeera confirmed era omukulu eno ayinza okubanga ayinza okuba TV eri ewa SK Mbuga gyagenda okubanga atwaningirako Sheno naye nga genda ategeddeko omukyalo neyamaze dde okukola indoor studios mu apartment yaabwe emu kwezo ze bapangisa esangibwa side za njogereyo ne mujja bakyalira sijja kwogerayo naye nga mukimba bumanya yakoze ekisenge ekimu ekya apartment erina ebisenge bisatu, eddiiro, sitting room, enawo ka main dining, bedroom ne guest room. Kati guest room gye yakozeemu studio egenda okubanga mwakolera Sheno era kati yamaze dde okubanga atumya cameras ez'enjawulo okuva mu kibuga Dubai okuli kamera ekika kya Canon 5D Mark II ne Canon endala emanyiddwa nga eya Sony gyagenda okubanga akozesa nga akola ki nga shootinga shows zino zagenda okubanga alaga ku TV ez'enjawulo no mu ggwanga lya Uganda. Wabula yagambye tagenda kubanga akolera TV, agenda kubeera content provider era ng'agamba amu nezimu ku channels zagenda kubanga aguza content we zezo channels ezisangibwa ku mukutu ogwa DSTV ogusangibwa side zeri South Africa ngera guno gwa Dish abaina bi Dish ne Kampala wa mu Uganda obeyo Dubai obe Saudi Arabia yonona Hurain mukimanyi njogerako DSTV eine emikutu mingi nnyo okuli Pearl Magic okuli nyingi era nga nange mwali muleko kweje emikutu anyways kwesudi ya mtamubimanyi so agenda kuba atunda content ne tumanyi content agenda kuba content because Sheilah twamulako bwe yava ku T-Nation nga bigabi akuze n'agenda ku the beat ne bigaana nga jjao nayogeramu ko ku fashion ne bigaana n'agenda ku she bagita atya eya fashion simanya fashion rwaniwe be bamanyi fashion project mubimanyi ebyo bishebyo bitalina makulu ebyogera ku fashion ebyo gye yagenda yagenda eyo nayo ne bigaana kati bagenda kukola content ki simanyi naye nga agenda kukomawo ku TV ze Uganda ajja kuba agira binyo simanyi na cyberbullying eno campaign #SendNoToCyberbullying oba yakomawa Sheilah vaayo tubuulire ne God's Plan kwa mwa bakitandika Lydia Jasmine akibuukiddeawo Josephine Blood akibuukidde abayimbi bajja bakibuukira naye tekyakola nnyo so eyo simanyi gyeri naye katulinde Gash and Gads bwegenda okuba ng'ekola oba eneeba wenebe mazo premieringa si nja kuba nzijano yenyine ku Celeb Jazz with King Smith mbere nga nje webabuulirako ebinaba biganye still era amawulire nja kujjanga bawe kubanga Sheilah talina nnyera bye yali akoze ne bikola naye katumusabire ku luno waba akomyewo ku TV bino byalowooza nti agenda kujja ne kamera ze ye recording simanya atuleetere simanya atwalire ba TV bagule bo bamusasule musekeredde naye katumusabire kawala kato kalina ekirooto tomanya munnange ebyo tobiyinza okuba byakubeera ku TV nga tayagala kuva katumusabire osanga anaaba naye yafunamu akasente akatonotono but anyways abadde ku kamera bamuyita fourth awo enkoma nya musajja wa kyasa kyakuna ffe tuli mu 20th naye yakyali eri mu kyasa kyokuna kyoyinza okukola kiri kimu just record